CPS bali baagala nsayinge amakanga naye naganye lwansonga waba yanzire okusooka n'akola SMJK adiwe ye nakasero sisobola kukkiriza ati anzibe n'amaka. Mu kiseera kino Kakonge yajjanjabibwa mu ddwaliro lya CPR olw'embeera embi yaleeteddwamu naye ng'ali ku mpingu nga nekyewuunyisa omukono oguliko empingu aliko batadde ecupa. Endagaano ziragaza nze yagula buli kimu nagula n'omukyala taliiwo nagula bwomu nga sirina mukyala so byange bye binzita. Kakonge agambye nti Nakamya yagala okumutwalako ennyumba ye tamuwoowangako ng'ajingira ebbaluwa y'obufumbo asobole okweza amaka ge. Nti namuwoowa era tuli bafumbo officially newaabwe ndowooza nagendayo buli kimu naye ze newaabwe simanyiire kuba ekyanemesa okukola ekyo buyaaye nga nziba nnyo. Agambye nti yaguddwako omusango gw'okusaalindira amaka ge era ng'awera nkolokooto ntajja kussa mukono ku ndagaano gye bamukaka kubanga amaka yagazimba mu ntuuyo ze. Ebintu ebyo nabikola saabibaluki nze mpola okutuuka awo wendi olwaleero okutuuka amaka gali. Kati ayagala n'omwana gw'alumiriza okuzaala mu Nakamya omutwale ku DNA okukakasa obanga wuwe. Simukebezangako naye ku mbeera eriwo bakwetagga omukebezanga be omwana wange. Mukyala Mutonda Musoke Yaliya ng'asuubira okuzaala alaajanidde abakulu mu gavumenti okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga mujja bafuukidde akayinja mu ngato. Muyambe omuntu waffe afune obwenkanya kubanga n'embeera gy'alimu tesanyusa. Nakamya sanita simanyi kyanjagaza oba n'omwana gwalina siwa mwana wange amuwulira oba omusajja nga yakuzaalamu omwana tusobola mukola bikolwa byenkanidde awo n'omusibisa ebbanga lyonna. Yeshe Muhammad Abdul Nur Kasolo ngono yamyuka disitulikiti kadhi wa Mukono ategeeza nti ensonga za bbaasi zasookera mu ofiisi ye nga wawabira Nakamya okujingira ebbaluwa y'obufumbo ne banoonya omuzikiti gye babawoowera nga teguliiyo. Agenda okunoonyereza nga n'omuzigiti ogwogerwako ndi gye bamuwoowera teguliiyo muri kodi y'emizigiti era nga netwale liguwakana nti teguliiyo. Asibye poliisi ensonga zino bazibalekere. Ensonga zonna ezikwatagana ku busiraamu mbadde nsaba nti ffe twalibadde tuziramula oyinza otya okusalimbira mu maka ataagago kyewuunyisa. N'okutuusa kati Nakamya tumunoonyeza abeeko kyayogera ku nsonga zino nga musimu tagakwata. David Msikalyankolo yakusakidde eggulu eno ku Mulabukedde TV. Leo tugenda gamba oba tuli kubwanga omukazi muleke oba omusajja muleke. Lero zakambirekere Faridi yasinga obitega sanga nnyo kwogera nnyo naye ng'omukazi lwaki ogamba omusajja ennyumba agikuwe. Gayo ofume mubeeremu mwenna. Esi mu bubi. Njagala nnyo olumu obusiraamu. Mpajja olina ebintu ebimu by'oŋŋamba. Kati omukazi oyo omulaba yasooka n'alaba munne ng'embeera mbi munne n'azimba bagizimbye akoze ki n'akomawo. Kati abakazi bamanyi nti w'ozaala omwana buli kimu kiba kikye naye waŋŋamba olina okufukamira weebaze Mukama Katonda lwa bintu bisatu. Wakuwa emmotoka wakuwa ennyumba kidukanga kiramu kawulidde nga musobola kye bayite kisaawe amakanga magazi nga musobola okuzanyiramu nga baneiba tewali akoze eki ngaseno kasite kwatagana ne maniyo abawagizi babaako nga tewali abakuye ku mukono zivuvuzera kati deni n'okufuna omukyala akutebenkeza kasite omuleke waka ogamba nti mashallah wallahi yamumpa Shamimu munga Katonda alhamdulillah Shamimu oyo tumulaba koddi kubanga omukazera ewulira emubiri Shamimu oyo mashallah Shamimu oyo obusiraamu